bataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mulumizza abantu mmwe abantu babakyaye ku mitima akolera naye nga yakukyawadde alinda opportunity katonda amukwase ku mundu akubalule kubanga muli ba mitima mibi mutuula mu parliamenti ne mwejjusa mwekka nsanga abakozi b'ebitongole ne bangamba yisima babbosi batuyisa bubi yogerako n'omugamba kiki n'ofuna miliyoni 4 n'olya lanchi ng'omuntu akuvuga ali mu mmotoka how oli human being gwe nze nsooka abantu bandabirira buli wentuka ngamba wasi olidde makdo olidde gundi olidde onywedde ne tugabana ekitono ekiriwo naye obubbi omutima emibi egibaliko abakozi bakyabakuba nnyo bamubbye sange mwengola down dead tewali investigation ate akukubye naye yeekubye tewali investigation genda kifo tugenda londa omulala Museven will get a new person teweeyibalira mu ofisi ya Museven ne weefuula ow'ekitalo ennyo gasiya mundi PA n'omanyiira buli muntu olw'okuba oli PA byebiki okola emirimu emeka komaaniina naye naddaawo ne PA mbwezo n'otuuka ku ofiisi zaazo ne zeepanka nga teyina na kintu n'eki bagiwa omulimu si wakubanga yasoma lwakubanga mukwano gwa kazini wa mukwano gwa bosi ne mumanyira abantu abayimirirawo ku lwa pulezidenti olw'okubanga gwe omuyinako oluganda n'omanyiira buli muntu yenna saamwengola abantu bamanyi oli wakisa naye duleva otakimanyi akukubye amasasi ku maaniina mumanyiira ne tubakoleranga ne mutufuula ebyonziira mwe ne mulinnya mpenkoni ne mweyagala n'olowooza kikomaawo ojja kiwulirako lumu gwe lumya nnyo abakozi bayise ng'ebyonziira bakole nga bw'oyagala era wanudde ensi ejja kupasiivinga abadde mulungi oba obadde mulungi duleva omusirikale akuba atya amasasi kitegeeza bamubye genda ku maaniina muletedde abantu obusungu weebuti mubaleetedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu Minister of Labour. What type of Minister of Labour? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu era ndi PA ku maaniina tekalina na kyekalina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya kukyala apulitendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya Minister of Labour kati genda olebalinge mu ttaka yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye gwe n'olowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi
bamulonda mu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwe gwembwa bano be bembwa ne mutumanyiira ne tukera ne tuteekawo emibiri gyaffe mbantu ne tuyiwawo buli mubiri abantu ne batukyawa ne zituka ku ssente ne yeepalawuda yayina obba nazo yekka yayina okudikiteetinga ono yayina ozifuna komaaniina mulowooza tuli basiru bajja kujja ojja kufuna akatayimbwambwa gwe ojja kuba oweta ku geeti bakukube n'amayuuga komaaniina bamubyeŋoole oddangamu omanyire omuntu akuuma obulamu ne tubayirawo omubiri ne tusalawo abantu ne batukyawa ne tuyimirira ate entayimu y'okusasula n'etuuka n'asasulamu baganda be n'emikwano gye nadda mu kumanyira mbu simanyi okoze eki nga siraba by'okoze niyo kabuleŋŋana ofiisi olowooza gwe wajja n'ofiisi olowooza Museveni amanye eby'ofiisi ne beepalawuda weepalawuda ki ku bulamu bw'edduniya eno n'omutunuulira tasobola kuvaayo kwogera ku Museveni mu open ayitawo mu mpenkoni nga yenna emuggalidde yenna nadduka b'eŋŋola abadde wano bamubuuza ku human rights n'asiba abaana b'abantu n'asiba abaana n'agamba abawamba abaana bava Nigeria bamukubye kajanja kumaaniina mujja tegeera mmwe ne beepankira mu ofiisi ne yeepalawuda Museveni ndi PA ndi director ndi gundi ndi commissioner kumaaniina commissioner mmwe tayimu negenda tuuka tubalageresoni mujja kudduka ojja kudduka eggwanga ojja didduka n'olujanjalo omuntu nojja n'omubeererawo babeera babali bubi ne tuyimirira ne twogera buli kintu naye ssente bwe zituuka n'olyoka omulaba bwe yeemasagga bwadde eno bwadde eri enionio Museveni anjagala nnyo Museveni yakuzaala komaaniina n'oyo mulabe omukozi n'akuvuga ne mugenda buli mu constituency ne mukyalira buli kitundu n'omulumya enjala n'otakoma ku njala n'omulumya omusaala abaana be ne batasoma mbu minisita mbu oli in charge of labor which labor bamubye genda kumaaniina mwe muleetedde abantu obusungu weebuti mubaleetedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu Minister of Labor. What type of Minister of Labor? Nojja mu ofiisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obube